Kulembeze abyeteye munnamu Amyuka Ssaabaminista Namibia Netumbo Nandi alaze obwetaavu obuliwo mu mawanga ga Afrika okwenunula byenfuna ng'agamba nti obwetwaze bwe twafuna bwakoma ku byabufuzi ng'ebyenfuna bikyali mu mikono gy'abazungu. Thus, they went further to facilitate that by agreeing on the Africa Continental Free Trade Area. We are really seriously looking at making it easy for Africans to trade among themselves. Oluvannyuma alambudde ekisaawe ky'e Nakivubo ekipya ekizimbibwa omugagga Miss Kigundu era n'asiima omutindo gwe kiriko. Omugagga Hamu asaba ab'e Namibia okusamba omupiira ne Uganda mu kisaawe kino. So humbled and really honored to have such a person of magnitude. Friendly matches in this stadium will be Uganda versus Namibia. We are really proud to be here in Uganda and to see how the government has opened up and allow our young people, our business people. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.